TV Uganda, an online TV channel, and I'm here to take you through this program. I'm Maria Diana. The program is Light Up. Wano we tujja okuyiga ku bintu eby'omukwano, ebintu ebya bulijjo nga twezzaamu amaanyi, obadde osobeddwa mu bulamu obwa bulijjo nga waliwo ekikutawaanya kya nsimbi, kya mukwano, kyonna eno program yajja okubeera ng'ekuzzaamu amaanyi nga twogerako naawe nga tukukkakanya ebirowoozo, obadde stressed, obadde depressed, eno program tuliwo okubeera nga twogera naawe. So olunaku olwaleero tulina gwendi naye gwe nayise naye mukwano gwange. Really? Oli mukwano gwange? Tujja kiraba. Tugenda kuba twogera ku nsonga y'omukwano. Era ng'emu ku nsonga eno ddala twebuuza omuntu akwagala omutegeera otya? Ate ne munnange ono si mulala wabula nayise n'omukugu omukulu Kojja Kitonsa. Kojja Kitonsa, nsanyusa okukulaba. Kuba Kojja Kitonsa tabeera mukulu. Abeera ani? Asigala Kojja Kitonsa. Era ekitiibwa kya Kojja kye nnina kimala bw'oyongerako omukulu oba oleeta Okay. Omanya n'eddoboozi nze Kojja Kitonsa, omukugu w'ensonga z'amaka, kafulu mu mukwano, ogusomesa, oguteekateeka ate n'okuguwabula. Wangi taata. Kati abantu leero tugenda bawabula. Bawabula nga tubasomesa. So ne ayagala omuteekateeka oyo yajja direct ku woofiisi. Kubanga tutandika kuteekateeka mulimu ebintu bye tulina okukyusa. Omugamba nti muno obadde ovuga motoka nga ladiyeta nkalu, tulina otopingawo ku mazzi. Kakati Kojja olunaku olwaleero oba ebiseera bino tulabye ng'abantu bagamba nti gundi tanjagala. Oba nze enjagala gyanjagalamu sigitegeera, oba ddala njagala bya ddala oba bya bulimba. Kati olunaku olwaleero twagala twebuuza oba abantu beebuuza omuntu akwagala omulabira ku ki? Biki by'alina okukola n'okakasa ddala nti omuntu ono anjagala? Bw'aba mwana wa buwala neetaaga musajja amale kungulira mmotoka, amale kungulira nnyumba ndyoke nkakasa omukwano gwe. Owaba mwana bulenzi, omwana ow'obulaya yeetaaga kusooka kubanga naye amuwa ku birabo nga njugu amumuwa n'alyoka kakasa nti amwaga. Kiki ekireetera omuntu okukakasa nti ddala omuntu ono anjagala? Omuntu akwagala omulabira ku ki? First of all, omusajja yalina osooka okwagala omukazi. Omukazi ajja mpola mpola gradually n'atandika okwagala omusajja. Ebiseera ebisinga omukazi ebigendererwa byabwe bibeera bya kusanyukamu bagende, naye omusajja byakoze bireetera omukyala oyo okulookinga naga waayi kambeere n'omusajja ono. Kati ate ffe abasajja kitukola ensobi tuba tubateekateeka abakyala bano okutwagala nti tujjamu amanda mu kumukwana. Buli wiiki mbadde muleetera akalabo olw'okuba amaze oggwa mu laavu ate n'enkyusa. Kati ekyo kikyamu kyekizibu gwe mukwano gw'ennaku zino. Kakati Kojja ki ekibaleetera okukyuka? Enneeyisa y'omukyala esobola oleetera omusajja okukyuka, so ate n'enneeyisa y'omusajja esobola okuleetera omukyala okukyuka. So bino ebintu biteekwa kubeera nga biri uniform, bitambulira wamu. Obudde omusajja wo bwakulowoozaako naawe bufissembulamu omulowoozeeko. Ebimu naaweza mbu simanyi nja mulagira ng'akole kino ekintu, nja mulagira ng'akole kino ekintu kuba njagala. Abasajja batuuka ne bakoma kubanga gwe w'oyimiridde waakujje waliwo omulala eyakomawo n'ayimirirawo. Ate ebintu by'okwakwana oba ebintu by'okuganza abasajja tebabitangira basajja. Nedda, gwe omukyala gw'olina okukola obukodyo omusajja waaleme kubigendamu. Naye Kojja omulembe guno ng'abaana ab'obuwala beeteekateeka n'akola kino n'akola kyo okufuuka nti akuuma omwagalwa we, naye ne tumaliriza nga tubakwatidde mu bwenzi. Ekyo gwe okyogera nti abaana ab'obuwala beeteekateeka engeri gwe gy'oli omuteeketeeke, naye banna abatwala eno si bateeketeeke ekimala. Omusajja ebintu biringa bino oba bitaano ebisobola okumumeekingisa okubeerawo n'omukyala oyo. Nguntya. Nze sinnakutya. Tiriira. Nze ngamba gwatya. Nkulaba toteredde. Nange ndi muntu ng'abantu abalala. Kale, nange nteredde. Abalabi baffe batulaba ku programu yaffe abantu bangi abasajja babeera n'ebintu nga bitaano. Nga bya at least omukyala lwana bibeere perfect. Ekisooka discipline, ekyokubiri communication, ekyokusatu eddiini, ekyokuna
ekyokuna ki eddiini, ekyokuna trust, ekyokutaano ng'ate buli muntu yenna kino akyetaaga engeri behaviors twandikyogedde enneeyisa mu kisenge buli musajja akyetaaga twandikiyise nti ekisenge. Naye Kojja abasajja b'ennaku zino tebeeteekateeka, abaana b'obuwala bakaaba bagamba ffe abaana b'obuwala batuteeseteese ekimala tweteeseteese ekimala, naye osanga omusajja nga kikwetaagisa kwenda. no, abaana b'obuwala tebatera kwenda, abasajja mwe mutera okwenda. Nedda, ennaku zino kiri sayidi zombi. Era n'obuyimba mubukuba nti omusajja bw'aweta ensonda nange kyenkola mukyenyumiriza namu, naye nga jjukira omusajja asajja laata, omukyala oba omukazi akaza waka. Naga nti abantu babiri banjawulo, omukyala n'omukazi. Gw'oyina ki? Atulabe essaawa eno oli mukazi okaza waka, omwami waali amaka weegali gatutente owange sinekambako ku mpeta gye baakusibako, empeta eri ku mutima. Kati kitegeeza okyali mukyala ew'oyo omusajja gwe tuyita omukazi nga lingi eri ku ki, nga baganda b'omusajja bakola ki, bakumanyi. Naye besimanyi nti bwe muli genda mu balo yo kazini sisita wange toli mufumbo, toli mufumbo. Abakyala bimwesudiya noga nti nze ndi mukyala gundi, oli mukyala gundi oba omu baba meka. Lwaki omusajja oyo yakutaddeko empeta? Kubanga ngamba njagala. Yes, lwakuba nti n'ebiseera ebisinga abakyala mmwe mubeera excited, mubeerawo mu relationship eziri fake, nosanga omusajja n'akuteeka mu relationship entuufu. Kojja awo wenyini we wavudde omulamwa ne tujja nango nga tugamba otegeera ku kintu omuntu akwagala, and mostly kino kiri ku saidi y'abaana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala twebuuza twanditegedde tutya nti omusajja ono anjagala? First of all, omwana ow'obuwala olina okulisiivinga ku gift okuva ewa boyfriend wo. Nga eziriwa okugeza omusajja akutonere ku katambaala, akuwe ku kaswiti, akutwaleko ku kacaayi. Mulimu obulabo obutandikibwako okusinziira ku levo gy'oliko. Kati bw'atabimpa kitegeeza tanjagala. Takulowoozaako. Olisiivinga emirundi emeka mu mwezi ebirabo okuva ewa bbaawo. Takulowoozaako. Ayina baabitonera, buli mukyala ateekeddwa okuweebwa, badde okimanyi. Nkituufu ekyo Kojja, naye ennaku za abasajja balina enjogera egamba nti naffe abasajja twagala okutuwa. Exactly. Nanti kuno osanga omusajja omwana nga gwe takuwa. Anti nkugambye talina budde bukulowoozaako, gwe weegula, lava erina kubeera ng'eri uniform. Omusajja bw'akuleetera ebirabo bya mitwalo 5, gwe ng'omukyala onye ekirabo nekyo kya 10,000. Sole kimutonere. Ajja kumanya nti mwenna mwerowoozaako, naye gwe omukyala akutonedde leero, luli akutonedde, oluddako akutonedde, oluddako akutonedde, omuwaaki. Ate yo tumuyite ki? Omusajja ekikuleeta. Abo tujja bayita ba mafiya mu mukwano. Be bano bennawuliddeko ba love nigga. Ayinza okuba nga tagwa na mu love nigga, kwambi bu love nigga butonaatona. Okitegeera? Love nigga butona. Tebutona. Nga bakyakusediusinga akuwa. Ayagala kukuba kigo, lumala okukuba ekigo ng'akuleeta entuuyo nga tadda. Bo tubamanyi bantuuyo. Bo bantuuyo. So abaana ab'obuwala mwegendereze. Bw'ogwa mu mukwano n'omuntu sooka olabe kalakitaazize. Lwakuba nti nammwe abakyala abamu era abateeteekateeka. Omusajja abadde akusuubira ku tuzzi tatulabyeko. Okitegeera? Omusajja abadde asuubira okusanga nga tayiti yeeyo akusanze wayiika. Bye bimu ebitwala abasajja. Kati ennaku zino obwongo tetukyabusasulira. Edda obwongo twabusasuliranga. Ne kati tugenda mu ssimu zaffe ng'ogulinga nti kati wano hotel ki nti katugeze Tavani Woods pulaani yaayo baagikuba batya kweri ku intaneti. Osobola okukoppako n'oyozesaamu. Luli edda wajjanga wa muntu naga nti njazika ku pulaani yo n'omuwa n'akasente n'agitunulamu. N'omukwano bwe guli. Kati omukwano gwaddako gwasemberako kati tuli at least tuli modern muko than emyaka giri egy'emabega. Tukyusizzaamu. Tinsobola okugamba omukyala wange kyenjagala nga tuli ku ssimu.
kati ogamba Kojja singa omuntu aba n'omwagalwa ng'oyo omwana obuwala ng'alina omusajja atamuwa nga bw'otunyonyodde nti aba alina okumuwa kati mba nina kukola ki mba omusajja mugobe mwesonyiwe ogoba waaki ng'omukyala weeteeketeeke golooza emirimu gyaffe gye Kojja waliyo omusajja nga ye tagabira ddala nga si mugabi kati kankubuuze golooza emirimu gyaffe ki kubayigiriza kwegatta kwokka ku ngeri gy'ogabamu musajja gy'omuwaamu mazzi nedda tulina obbateekerateekera okuva ku ntandikwa paka ku nsembo era nze nnuma nnyo okubeera ng'olyaga nti nze Kojja ndissenga naye nga jjalo naakunyumiza nti omukyala olina okugaziya okugulu n'okola bw'oti ebyo ebintu biri uniform okusinziira engeri gye mwetegeddemu olwo ekimu kyokka tukola additional services mu kisenge naye ng'okuteekawo buli muntu akimanyi baali bakusomesezzaako nti webake bwoti nga bagenda okugira egundi emikolo gyamu kibi nnyo oli mu kifo kikyamu okikakaza lwakuba sikkirizibwa kukulebula mbadde ngenda kukulebula kuba nze muntu asobola otunuulira omukyala ne mmanya nti oyo omukyala yakagwa mu mukwano gumwe mu wiiki ewedde yagudde mu mukwano n'omuntu ate ne mmanya yes nkyogere kugambye obukugu bwe nnina mu mukwano nsobola okumanya nti ono ali mu mukwano mupya ogwono mukadde ogwoli gukaddiye ogwoli gukuze akati baye tukireke kabogambye tukireke kati gwogugo gutuuseewo kati nze ndi musajja nina omukadde omukwano nina omukulu nina n'ogusuubira okukula wangi taata be bakazi bameka mulyoka mwakikwata nti buli mukwano gwo aba mukazi wo osobola okugwa mu mukwano ne mukwano gwo ng'akukansolinga bukansolinzi ogwo nagwo mukwano gye guli nakuba zankula kikuba empisa bintu byanjawulo waliwo empisa enjogera ng'oli ayogera bulungi naye nga mulwanyi ng'oli talwana naye nga mukyafu kuba nsubira n'obukyafu oba bibeera mpisa mulimu empisa ez'omu bantu n'empisa ez'omu kisenge kati waliwo empisa ze tuyita ez'omu bantu omukyala yenna ateekwa okubeera n'empisa z'omu bantu ng'olina ng'olulimi lwo luseerera onfuna bulungi naye abakyala abasinga obungi empisa tebalina olulimi lukakanyala ng'ayogera ne bw'aba alina ekintu ky'ogenda omusaba ogenda kisaba musajja n'okakanyala ng'omusaba ne weerabira nti yasse omukono mu nsawo okuggyayo ssente nti era bw'ataaguteekayo tojja kuzifuna abasinga obungi naddaawo n'agamba nti oba nina omuntu antambulirako olulimi olubi luyinza okukulowoozesa nti bakuloga naye nga njogerayo nkyafu abakyala b'ennaku zino mulina enjogera enkyafu bw'osanga omusajja ng'ali ize ali simpo nti oyo musobola mumundekere oyo nja musobola aba n'ensonga lwaki Katonda yamukola bw'atyo naye ate era asobola okukaluba abakyala tumanye nti teri mukyala agenda kukeera ku makya yeesimba ayise musajja ate omukyala ne bw'aba afunye obwagazi ebitundu ebyo ekyama bisobola oyimirira ne biyisa eby'omusajja kati kyokka kikumala bumazi nti ne wali mu njogera togenda kwogera osinge musajja ye pulaana wo ya buli kimu obuwangwa butugamba nti famire singa ekeera ku makya abaana abalenzi be bazaala mu famire ne bafa ne bagwa ne basigalawo abawala teri ajja kumanya bwe bagenda ziika bazadde be kubanga omwana omuwala tawa pulaani mu ntaana y'abazadde be kitegeeza kyobala biseera ebisinga bagaa nti abazzukulu baziise jjajja waabwe kitegeeza abasajja baggwawo abantunudde mu ntaana ne bawabula onfuna bulungi kati n'omukwano bwe guli omusajja asigala ali waggulu ekyo bw'oli kiyiga bino bye tubeera mu mukwano ne nkusaboddeko waggulu okukwagala tekukyusa njogera ti nze nkudda waggulu kantandika okukufuga kuli tuba mu kunyumirwa naye abakyala kasita abeerakoko ku musajja waggulu nayoza nti kati nze nfuga ate oba n'ekiro nze nabadde waggulu kakati Kojja bwe tuddeyo ku kiri ekyokubeera nti omuntu akwagala omutegeerera ku ki wegambye nti omusajja waba takuwa
oba omusajja agaba yensonga emu eraga nti n'omuntu akwagala. Kakati Kojja wali omuntu eyeebuuza nti bane nze mbadde n'omusajja wange emyaka 3 myaka 4 naye omusajja takira nko ku makya nandeetera kirabo nti oba kikino kakabeera akatambala oba kaswiti. Kati omuntu oyo omuwa amagezi omuntu olumu nga n'okweteekateeka yeeteeseteese. Kojja tuleme kutunuulira nsonga eno yokka ey'okuba nti omuntu alina kweteekateeka then asooka aweebwe. Waliwo abakyala abeeteekateeka naye nga still omusajja tagaba. Nedda nze nkikkiriza ti omukyala ateeteeseteese tajja kufuna ku birungi ku nsi n'omukisa gutomerwe yeeteeseteese. Buli lw'oteeteekateeka togenda funa kirungi na kitya na kimu. Abakyala mukimanyi omwana bw'azaalibwa atemerwa ekyogero, mubeeramu olusiiti, mubaamu omukaabira, mubeeramu oluganjo, mubeeramu akalezi, mubeeramu kalulimi lumu, mubeeramu kabwangu, ebintu ebifaanagana bwe bityo, mubeeramu kannamirembe. Okitegeera? Naye bw'okula ojja ogaba, otandika okugenda mu mbeera, simanyi ogendako naawe mu disiko, kyekyo kugaana. Ozine ya otuusa olwo mu mbeera eyo eyakkuba disiko mugenda muzina, ebisiraani bikwambala, gw'ogamba tulina nga naakavubuka nga ndi blessed eri abantu. Essaawa yaaliro buli muntu yenna buli ne bwe mba sikoze ensobi bakitikkanze. Okitegeera? Omukisa gukuweddeko